kati we tutuuse mwami Museveni ajjeyo enjala alwana ne Katonda era nsaba Allah gwadha wa jalla ali muggulu eyo ngabo walaga Firauna amaanyi go ng'akweyimbyemu azimbye eddala mbu ajja kuwanule waggulu ne mwami Museveni avuddeyo azimbye eddala akuwanule waggulu laga amaanyi omukkakkanye nga bwe wakkakkanya Firauna mu bukambu obuzibu kuba toyinza kulwanyisa Katonda n'okola ki era nsaba Katonda okulaga amaanyi go baako kyokola ku gavumenti ya Museveni ku kye yakoze okugaana abantu okusinza n'okusaba kuba ffe Katonda eddiini eyaffe etugamba Allah atugamba munsabe mbakole ki mbanukule bwe mutansabe guba musango. Paul Semwogerere waafuukidde omuzira weewano nti omulala teyaligambye nti nafunye essimu okuva ewa mwami Museveni yalireese ensonga nki endala era mu kkubaganya ebirowoozo wali ne mwami Museveni yali mugambye nti kale kandabe bwe nkikola tuyimirize emmisa eyo kandabe bwe nkiwumbawumba tuyimirize ki emmisa naye Ssaabasumba Paul Semwogerere muwadde ekitiibwa kya Janani lwaki nti yayatudde n'agamba nti eyaŋŋaanya okutegeka emmisa eno ye gundi ono omwami asobola okuvaayo alwane ne Katonda mwami Museveni asobola okuyisa ekiragiro ekiggala ekereziya singa Ssaabasumba ategeka ki emmisa eyo wabula Ssaabasumba mu buzira bwe yatunuulidde ekifaananyi ekinene n'agamba abantu ba Katonda sijja kufuuka nsonga ebalemesa kujja kusinza nga basibye ekereziya kanjogere ekyakoze eki omuntu atuuka ku levo mwami Museveni gy'atuuseeko ng'alwanagana ne Katonda tomusuubira kwatibwa nsonyi kuleeta awo mmamba n'aba military tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggomba memba palamenti wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kukubanduka gwe tolina mikono. mwami Museveni mu poliisi yawangulu sijja kulya musaayi gw'Abannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo sijja kutuma muntu kuzinzigirayo atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mbu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu Batonda mbalamusizaako nze omulanzi Ssenkubuge Jaffaari. Bantu Batonda nziza okubategeezaako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu vidiyo ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu Batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kwosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Ssenkubuge Jaffaari. Essimu yonna etaleese Jaffaari Ssenkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Teekako kamera tutandike. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Nze Geoffrey Mayanja ndi wano ne Haji Makolo Kavuma yatandise Swaumu. So ensonga zitwasiganya bulungi nnyo. Nawankubadde ali Swaumu siye muntu gw'osanga ng'asiiwuuse tategeerekeka era asigadde akanyiriro keeko aka bulijjo. Ssebo twagaliza Swaumu ennungi. Amiina ssebo naye akanyiriro kali waguno omulembe tuyinza okunyirira ffe abanyirira balala bali abali mu kintu kyabwe abali ebitafuttafu abasooka okuwuuta supu wakatiko nga bagenda okulya emmere agogole emimiro gino basookayo kasupu kakatiko naye ffe bwezze bw'olya oba kimmonde kyo oba kiwogo kyo okuba bukubi okavula bukavuzi ssebo neyanziza okunkyaza omulundi omulala nate abagoberezi baffe ku mukutu gwaffe guno mbalamusizaako nnyo nembeebaza okubanga mutuwa feedback mu comments era mbasaba mu following
omukutu gwaffe guno gubeere nga gututumuka okutambula obulungi emboozi muki mboozi muyugi mugugoberere mukutu mulungi gutambula bulungi tujja ne tuwa ebirowoozo nga bwe mbagamba nti si ffe tusinga naye tugattako kye tusobodde ne tutambula abasiraamu mwenna abali mu swawumu mbaagaliza swawumu nawulidde n'abakatuliki n'abakristaayo bali mu kisiiro nammwe mbaagaliza waliwo ensonga lwaki byasisinkanye Katonda yasinga okikola ki okukimanya naye kirimu ensonga gyetuteekeddwa okwekenneenya mukwano gwaffe ku kamera nkulamusizza mwami Moses webala omulimu kamera baŋŋambye ekifaananyi okijjayo bulungi tukwetaaga swawumu mutwala akogedde mu nnaku 2 swawumu alabika tasiiba nga tali mu swawumu omanyi tuyina ennaku ze tusiiba nga toli mu swawumu kati ye alabika tazikola ki tazisiiba takimanyidde alinda swawumu yalyoka asiibe azeemanyiiza ezo nazo era abanga ali mu lihaso kikuyambako nti bw'otuuka mu kino ekyawamu oba wamala dde oba gumite mu njogera yammwe abavubuka so tumwagaliza birungi naye ku kamera mwami wa Moses oyo esebo amiina aji otujjidde olunaku olwaleero nga bana PFF abali mikwano gy'abafubutuka mu FDC wavayo nabo mu FDC bone bakwatalirira PFF nagati futanike PFF atugono jeno mu NUP olunaku olwajjo katugambe sibbo opposition twaliza wamu oba family ya Dr. Kizza Besigye bategese okusaba era nga kwakulembeddwamu enteeka zakulembeddwamu omukyala Winnie Byanyima mukwa Dr. Kizza Besigye Dr. Kizza Besigye ali mukomere saawa zino era nga okusaba kuno kwategekeddwa e Rubaga Cathedral gye kwabadde kutegekeddwa era abantu babadde bangi nnyo bannabyabufuzi n'abantu ababulijjo babaddeyo mu kugenda okwetaba mu mmisa eno wabula oluvannyuma bafunye essimu omukyala Winnie Byanyima yafunye akasimu okuva wa Archbishop Paul Simwogerere ng'amutegeeza nti President Yoweri Kaguta Museveni amukubidde essimu n'amugamba bunnambiro okuyimiriza emmisa eyo yabadde genda okubeerawo olunaku olwajjo ku Mande era bwe batyo emmisa n'eyimirizibwa bannabyabufuzi bayogedde bingi nnyo nalabyekaawo omukyala Miriam Matembe omulwanyizi w'eddembe ate nga leera munnabyabufuzi nga mukyala nga mukambwe nnyo ku ebyo byayogeddaga nti Archbishop ayimiriza atya emmisa olwa President olwokuba mukubidde akasimu obusimu nga twakava mu kujaguza olunaku lwa Archbishop Janan Luuma omugenzi nti okutya oku kwa Nabaki kwa ngeri ki bingi byayogedde n'abalala bye bayogedde abantu kati n'okusaba eddembe lyagala kuva eryokusaba kubanga ndabona okusaba Dr. Kizza Besigye n'abasiba abalala abasiba ku lw'ebyobufuzi abali mu makomera n'abalala eddembe ly'okusaba liba teririnyiriddwa sinza ku mbeera nga bweri ku mulundi oguwedde n'agamba nti filosofa omu Omujamani yagamba nti bwe baakwata ku ba Jews saafaayo bwe baakwata ku b'ensi endala nga batulugunyizibwa saafaayo okutuusa lwe kyatuuka ku nze ne ndyoka mmanya kino tuludde nga tukigamba abantu nti mwami Museveni takyalimu ka buntu ak'obuntu kamukola ki kamugwamu nga bagamba ffe tuli ba byabufuzi bannaddiini abasinga ne bafuuka kyesirikidde ne tugezaako okubasika nga bagamba ebyo byaba makolo ebyo bya Kyagulanyi ebyo byabali ba Lubongoya n'abalala kakati embeera bwegenze ekyuka kituuse gye bakola ki gye bali naye nze okwawukanako ne Honorable Minister Matembe sijja kunenya nnyo Ssaabasumba Paul Semwogerere wabula ate nja muyita muzira ku mulembe guno lwaki muyita omuzira Paul Semwogerere waafuukidde omuzira weewano nti omulala teyaligambye nti nafunye essimu okuva ewa mwami Museveni yalireese ensonga nki endala era mu kkubaganya ebirowoozo wali ne mwami Museveni yali mugambye nti kale kandabe bwe nkikola
tuyimirize emmisa eyo Kwa nawe bwenkiwumbawumba tuyimirize ki emmisa naye Ssaabasumba Paul Semwogerere muwadde ekitiibwa kya Janani lwaki nti yayatudde n'agamba nti eyaŋŋaanya okutegeka emmisa eno ye gundi twetengeredde ng'ekereziya bwe kiri naye gavumenti eriko yamusibira muki mu bbwa kati ku lw'ekifaananyi ekinene ekyekereziya nti esinzibwamu abantu bangi ono omwami asobola okuvaayo alwane ne Katonda mwami Museveni asobola okuyisa ekiragiro ekiggala ekereziya singa Ssaabasumba ategeka eki emmisa eyo wabula Ssaabasumba mu buzira bwe yatunuulidde ekifaananyi ekinene n'agamba abantu ba Katonda sijja kufuuka nsonga ebalemesa kujja kusinza nga basibye ekereziya kanjogere ekyakoze eki gavumenti eno singa Archbishop Semwogerere Paul yawalaazizza empaka gavumenti eno esobola okuggalawo ekereziya kikyetasobola tobalabangako nga bayingira mu muzikiti n'engatto golooza tebakimanyi nti omuzikiti gy'abasiraamu temuyingirwa ngatto naye bayingira n'engatto baziyingiramu ab'ebyokwerinda kati tekiyinza misa eyo kyabadde tekikwewuunyisa nga misa eyo etegekeddwa Ssaabasumba n'alemerako okuyiwaawo militale emmamba ne zibeera ku lutikko ey'erubaga ne kikanga abakkiriza abalala kuba mu kiseera kino erubaga waliyo misa ezaaki ez'enjawulo era ne mu kuya Dr. Kiza okubaawo gye baasazizaamu waliwo eyasooseewo eya mukadde waffe erinnya linvudde mu mutwe ye yasoose okuyimba misa eyo era ye yalangiridde nti misa gye mubadde ebadde etegekeddwa endala eddako epostpondingiddwa oba otegedde ensonga yange kaakati omuntu atuuka ku levo mwami Museveni gy'atuuseeko ng'alwanagana ne Katonda tomusuubira kwatibwa nsonyi kuleetaawo mmamba n'abamilitale singa Ssaabasumba yalemedde kuki ku misa eyo naye nga Ssaabasumba omusajja omuyivu omugezi yatunuulidde ewaida picture n'agamba ensika emutegeere nga ffe misa tetugikoze eki nga tetutegenze mu maaso era kye yakoze okuvaayo n'abuulira mukyala wa Dr. Besigye kuba yamukubira ssimu n'amugamba sooka ojje nti ekiriwo mwami Museveni misa agiyimirizza mbw akyayina by'ayagala okwetegereza kati ensi etegedde nti amasinzizo nago gali mu buki oba waliwo obulabe pulezidenti bwe yabadde alengeddeyo baba bamuwadde intelligence bulabe ekyo buyinza okuba nga bwabadde mu misa eno obulabe obwabadde mu misa eyo mukyala Byanyima bwe yayita press conference ng'alangirira emmisa eyo yategeeza ensi nti nasabye buli kibiina ekiyina aba political prisoner baleete nga mmanyi nti NUP eyinayo abantu nga 100 oba 200 yampadde olukalala lw'abantu 600 n'okukola ki n'okusoba abali mu makomera ng'abantu abo bavunaanibwa misango gya byabuki byabufuzi kyokka nga ne kkooti ezaali bawolerezza tezibawa mukisa kuwulirizibwa amateeka agalagira omuntu okuweebwa beyiro gavumenti eno yagatuulako kati abantu bajjudde eyo mu maki mu makomera kati mwami Museveni yatidde omuliro ogwabadde gugenda okuwandibwa mu misa eyo ekyokubiri mwami Museveni yatidde nti singa Katonda ayanukula emmisa eyo ne mba ntambula ne nnogoka n'engwa wali kuba kimanyikiddwa mwami Museveni ye muntu omu asinga okwagala obulamu bwe kati yatidde nti Katonda misa eyo nga boolaba wano twalina Sheikh Allah yamujjulula Sheikh Ndirangwa yafa ebiseera ebisinga bwe yasomanga edduwa y'enkuba Mungu yamwanukulanga ebiseera ebikola ki enkuba n'etonnya kati ne Museveni yalowoozezza nti singa essaala y'abantu bano Katonda agikola ki agiddamu
ki ekiddako mu ebyo bye bagenda okunsabira kati n'atya n'agamba nina kukozesa buyinza bwange powers ezimpebwa ssemateeka ngikole ki naye ng'ate ssemateeka tamugambangako kuyingirira siga ly'abannaddiini so abagamba abanenya Ssaabasumba Paul Semwogerere ndowooza temuli batuufu. Ssaabasumba muzira okwatula obwatuzi nti ono yaŋŋaanya okugikola ki emisa okugenda mu maaso. Ekirala Mwami Museveni atwewuunyisa agamba nti yawangula n'ebitundu 74. Lwaki otya abalina ebitundu 21 bewabiwa? Ako kabonero akalaga nti akimanyi bulungi nti tawangulangako buki bukulembeze bwa ggwanga abuliko lwa mukono gwa mmundu. Kyova olaba nti ne bwe babadde bajja abatembeeyi ku nguudo yaleese mmamba military police neva mu barracks olw'ensonga nti abantu bangi mu kibuga awo kati bakontrolinga obulungi nakuleeta force y'amaanyi okubajjawo. obwo buvunaanyizibwa bwa KCCA ne poliisi ng'egikola ki kye bayita military police mu nsi yonna lyejje erisembayo mu ggwanga. Buli lw'olijja mu barracks n'olireeta mu bantu obanga alaga nti olina olutalo n'abantu ba wansi gwe oleeta otya emmamba okugoba omukyalo omunaku afumba kyayi ateeka ebintu ku kkubo omuvubuka eyeeyiiya so ng'obuvunaanyizibwa ayina kukola ki? Twalabako awo mu kiseera kya Jennifer Musisi nga abakesezi olwo bagezako kukola enforcement okuggyako abantu naye olaba nti wabeerangawo okulwanagana wakati w'abatembeeyi abo n'abakozi ba KCCA oba ginsonga lwaki balisa abamaji okulwanagana okwo teri mutembeeyi yali awangudde poliisi na KCCA sikafu ebaawo nange ndi omu kubatawagira gundi ndi omu kubawagira trade order naye abantu abo betwogerako bannayuganda beetaaga okutegekera so si kumala gagamba byonziira mugende kati omuntu ali ku kiti ekyo nti ajjayo emmamba ku mutembeeyi watya nga Ssaabasumba akkiriza mmisa eyo eyimbibwe nga yagimugaanye emirimu gy'ekereziya Lubaga gyabadde tegijja kukyankala n'ebbanga nga bagisibye kuba tebakyayina nsonyi tebali mu buyinza lw'abantu bali mu buyinza lw'amaanyi ga mmundu ge gabakuumidde mu buki mu buyinza. So ffe era abategese mmisa eyo mbeebaza message yatuuse eyabadde ereesa abaki abasabye abakkiriza abazze okusaba message yaabwe yakoze eki yatuuse olw'ensonga ensi yategedde era Museveni kye yakoze abamuwabula bamuwabudde bubi yeeteebye kuba kanisa bagiyingidde ne bayimba ennyimba ne Madam Honorable Salaam Musumba n'abagamba buli omu asiriikirire asabire mu kyama eggwanga lyaffe werikola ki bwe liyimiridde we lituuse kubanga gw'okugjawo eddembe ly'omuntu okusaba si kintu kya muzannyo kati we tutuuse Mwami Museveni ajjeeyo enjala alwana ne Katonda era nsaba Allah gwadda wa jalla ali mu ggulu eyo nga bwe walaga Firauna amaanyi go ng'akweyimbyemu azimbye eddaala mbu ajja akuwanule waggulu ne Mwami Museveni avuddeyo azimbye eddaala akuwanule waggulu laga amaanyi omukkakkanye nga bwe wakkakkanya Firauna mu bukambwe obuzibu kuba toyinza kulwanyisa Katonda n'okola ki era nsaba Katonda okulaga amaanyi go baako kyokola ku gavumenti ya Museveni ku kye yakoze okugaana abantu okusinza n'okusaba kuba ffe Katonda eddiini eyaffe etugamba Allah atugamba munsabe mbakole ki mbanukule bwe mutansabe guba musango Katonda bw'otamusaba guba muki guba musango kati abantu bazze omusaba abantu baabwe kuba Dr. Kizza Besigye embeera gy'alimu eruzira bw'ogendayo okumulaba bw'aba asobodde okujja okukulaba ajja atambula akutte ku bisenge bw'ati takyasobola kweyimiriza omusajja eyali omugumu kati we twogerera eddoboozi lye lyafudde takyayogera ng'ebyo byonna bivudde ku busibe
mwami Museveni bwe yamuteekako bw'atayinaako bujulizi ne mutabani we kati bw'avudde ku Besigye ne ba Edi Mutwe bawayiswa mu Fumbiro bamachate basaida madada azze ku Katonda amulumbye soffe kati tukusigadde gamba titabaraka wataala so obusungu bwo ku mwami Museveni olw'okkonanga bwenjo kiwunzika ekyo ebyayogeddwa bingi nnyo eri bannabyabufuzi n'abantu abalala batunuulizi b'ensonga era nga beemulugunya ku lw'ebyo byonna mu kiseera kino olowooza embeera nga weetuuse si kyekiseera bannabyabufuzi okwegatta era okwegatta kuno kusoboka okulaba nga bavumirira n'okuteekawo embeera ku ebyo ebitagenda bulungi kubanga bw'otunuulira essaawa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa NUP aliira ku nsiko Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera tumwogeddeko bannabyabufuzi abalala batisibwatisibwa abalala bali mu makomera tulaba ono omukyalo omulwanyizi w'eddembe ly'obuntu human rights omukyala Birete era tukunamwogerako yayogedde awo mu lukiiko lwa EU naye yakava mu nkomyo n'ebirala bingi oza si kyekiseera bannabyabufuzi okwegatta okwogeza eddoboozi erimu era kisoboka bannabyabufuzi abali ku mazima abalwanyisa mwami Museveni ave mu buyinza nga bali ku mazima beegatta dda akabonero kabadde Lubaga wabaddeyo aba PFF Lord Mayor Erias Lukwago ne tiimu yaabwe wabaddeyo sekuritale w'ekibiina gaggadde David Lewis Rubongo ye National Unity Platform wabaddeyo loopu waffe nga naye azze Joel Ssenyonyi n'ab'ebibiina abo bootalaba mu activities ng'ezo be baafuuka bandya nabo kati ffe abali mu nsonga zino tuli bumu era Museveni agezezzaako nnyo okuteekawo embeera eyo gy'oyogerako ayawule atwawule yawule kyova olaba abanafu b'emyoyo nga bansi bambi bagenda n'abalala ba Nobert Mao ne bagamba ffeka tutendewaliddwa katwegatte ku musajja abo be batakyalina ffe naye ng'ate beeyita oba otegedde ensonga so kyenjagala okuzzaamu munnayuganda amaanyi nti ffe abakyali ku nsonga entuufu tukyali bumu ne bwe muba bumu kamube baana bandeemu abalongo bafuluma olunaku lwe lumu saawa zaawukanamu ddakiika naye oluusi babaako obutakola ki obutakkaanya tusobola okuba n'obutakkaanya obutonotono bwe tusobola okumalanga ffe naye nga abali ku nsonga ezannamaddala tuli buki muli bumu tuli bumu era bannayuganda tebeeraliikirira olw'ekyo so katusabe tulabe kubanga okusinza bagambye nti bajongezaayo simanyi mpaka lwanakkiriza ye ani mwami Museveni kati emmisa eziyimbibwa e Lubaga mwami Museveni yagendanga okubawa obupapula timuyimbe ku mmisa eno musome bwe muti ebyawandiikibwa bibajjeeko obuyinza kati yabawa nti mu mmisa ya wiikendi eno sebo Ssaabasumba yogera ku kino ebitabo biri abibisseeko kati aleese kike Yowanna omutuukirivu Yowaana amubisseeko kaakati mu biseera bya Zaire nga Mobutu Sese Seko yakyafuga yatuuka ekiseera mu masomero nga musoma ku ye mu makanisa nga muyina okujja musinze ku ye ne ku mizikiti kyaliwe mu Zaire tekisoose kati oyo Mobutu Sese Seko wazabanga kati twafunye wazabanga mu Uganda Museveni wazabanga tati ayagala tusinze ye yayimiza buyimiriza misa ati olwo aba afuuse wazabanga ayagala kuwa bye banaasinza bannaddiini yesebo kale nga tuvuddewo awo palamenti y'omukago gwa Bulaaya EU European Union yavuddeyo ne baddamu ne batuuza olukiiko era olwabaddemu olunaku olwajjo ku lwa Mande olukiiko olwabaddemu President Robert Kyagulanyi Ssentamu
olwabadde muno omukyalo omulwanirizi w'eddembe gwe twogeddeko awo teekako akagambo wadde oli munnamawulire pulezidenti omulonde waliwo omulangirire dijule ne facto tubaawule omulangirire y'oli mwami Museveni omulonde y'ono yabadde ku mukutu gwe gumu nga bali mu palamenti ya European Union nga bali ku mutimbagano oba nga menti nkiyite Zoom nga bali ku Zoom era nga bogera butereevu mu palamenti awo omukyala Sarah Birete omulwanirizi w'eddembe gwe tugambyeko gw'omanyi obulungi gwe basiba mabegako kaawo olw'okuvayo kuteekawo eddoboozi ku ebyo bye yayogeranga so ensonga bayongedde ne bazikkaanya era ne boogera ku ebyo bitutambula bulungi mu ggwanga Uganda ne bongera okukaatiriza era bingi ebyayogeddwa ensonga nyingi ezateereddwa ku tebo era palamenti y'omukago gwa Bulaaya ne babuuza kati tuyinza kubayamba tutya tuyinza kukola tutya era nabo ne bannyonnyola nga bwe bagala ensonga zitambule era bagenza okukomekereza nga palamenti y'omukago gwa Bulaaya nga egamba nti ejja kuddamu era olukiiko lwa lutuule era ku nsonga ze zimu olw'ensonga balina okubeera nga bazinyonnyoka obulungi twalowooza nti nno palamenti y'omukago gwa Bulaaya nti bwe basooka okwogera byonna bye baayogera na biki byonna ne tulowooza nti bikomyawo naye ensonga nga zigenda mu maaso enkola y'omuzungu bagiyita anatta ekibe asooka kikenenya kati bali mu kenenya mwami Museveni gavumenti ye bali mu gikola ki mu gikenenya naye nga bajja kugitta bwe baateekanga sanctions ku ba Gaddafi abantu baabirabanga ng'ebyomuzannyo ne bijja nga bigenderera enkomerero Gaddafi where is he taliiwo ekyokubiri palamenti ya Bulaaya yeereese ebibuuzo bingi kamube mummwe bannamawulire abamu nabalabyawo nga buli omu awa endowooza ye palamenti ya Bulaaya oluvannyuma lw'okwongera okufuna amawulire ku Uganda kuba mulaba abazungu ababeera muno nga batambula abamu mubasanga ku gundi mubasanga mu Makindi eyo Nansana batambula gwe n'obulaba nga buvubuka butoototo myaka 20 nga buzungu buba bumbega nga buzze kunoonyereza wano gw'olaba batambula banywa mazzi balya kasooli nga tomanyi waliwo abatuyiseko wano jjo nga bali ku bugaali abo bonna nga bayita babaako emirimu egy'enjawulo gye bakola ki gye baliko bw'ati omuzungu bw'akola bakompayiringa okutulugunyira kw'abannansi abazungu baali muno ng'okulonda kugenda mu maaso era baalaba ekyaliwo nti tekyali kulonda gwe tolowooza nti ekigambo kye baayogera nti it was not election it was a military operation bwe baayita okulonda kwa Uganda nti kyava mu bbanga balina ensonga ze baakola ki ze baatunuulira kwe basinziira kati bwe olaba baddiŋŋanya ensonga omuganda wagambira addiŋŋana amawolu yagajjamu omukkuto agajjamu omukkuto ku mulundi guli baayita Geneva Summit mukyala Sarah Birete teyayogera n'abalwanirizi b'eddembe abalala tebaakola ki tebaayogera naye we twogerera mu Uganda eddembe ly'obuntu eririnyirirwa liri ku the highest level esembayo nti omuntu abeera just suspect kuzza musango n'atulugunyizibwa n'okusinga eyasalirwa omusango gw'obadde okimanyi nti mu Uganda eddembe ly'obuntu okulinnyirirwa lituuse ku level nga ebitongole ebiramuzi bikukuba limandi esinga ekibonerezo ky'omusango ogwo gwe wazza buli lw'okomawo ddayo n'obeerayo nga ebbanga erisinga n'ekibonerezo kye wakola ki olw'okuba institution z'eggwanga zonna baazitta baziyina mu 5 kati nga bannakyemalira ab'omu nsi endala bwe bakola bwekiri so bw'oba otegeera bulungi ng'ogoberera ensonga zino European Union yeyinza obutaba na enforcement team eyenforcinga naye ezo resolution zeeyisa kubanga nalabakaawo ne Dr. Sam Kazibwe omutunuzi w'ensonga yakyogera bw'atyo era ndabye abaana bamuli bubi ku kutimbagana awo abaana abalumba Dr. Sam Kazibwe
tebasoose kwefumiitiriza na kuwuliriza boba omanyi tulina abaana baffe ku mikutu abamu nga bw'alaba nti otaddeyo Mayanja ataddeyo naye najja nga tasoose kwebuuza ki kyataddeyo kivuddewa. Yes. Dr. Sam Kazibwe yagambye mu statement ye nti Kyagulanyi president ye yaloopye ensonga weewaawo platform nnene era ensonga zo ensi bw'ovaayo eziraba n'emanya obulumi bwe mukola ki bwe muyitamu naye teyina enforcement team nga bw'olaba UN ne NATO nti zo era NATO bw'egamba nti kati kulumba eba ekoze eki eba erumbye naye European Union ate awo tekola ki tetuukawo kati yakulaze nti wano olaze ekiwundu kyo naye anaakijjanjaba omutuufu ye NATO ne UN ze zirina olukusa olukikola ki olukijjanjaba we bataamutegeeredde bo ne balowooza nti yagambye teri makulu wadde ki kuba yawadde ensonga so n'ekyo kyetaaga okutereezebwa bw'ofuna obutakkaanya n'omuntu muwe omwagaanya mukubaganye ebirowoozo ku nsonga ye naawe olizinga enki eyiyo buli omu n'akola ki n'aleeta ensonga ye kati bannaffe awo tebaategeddewo so ffe tugamba European Union platform nnene eyeetaaga tugikole ki okukozesa whereas oyinza okuŋŋamba teyina resolution zaayo teyina ajazissa mu nkola naye erina gyeyongera ensonga kuba abajjukira Slobodan Milosevic mu G9 eyajjojjobya aba Yugoslavia yagenda aba Kyagulanyi b'ebiseera ebyo bagenda mu European Union ne banja ensonga European Union nebawa platform kwe basinziira okutuuka mu UN ne NATO ezamala ne ziyisa resolution Slobodan Milosevic n'akwatibwa ono omukulembeze yali owa Liberia Charles Taylor abantu baayo bagendako mu European Union ne batekayo ensonga zaabwe zitandika okutambula era kati we twogerera bamukwata ali ku nsalo ya Nigeria ng'ayagala kuyitamu ali mu kkomera oba you get my point so n'olwekyo ŋŋamba nti Dr. Sam Kazibwe si activist ngaffe oba extremist wabula is an analyst ku ddaala erya waggulu oba omusajja alina PhD toyinza muzannyisa Dr. Sam Kazibwe alina PhD alina masters degree alina bachelors degree mu mass communication oyo aba muyivu ku ddaala erya waggulu toyinza kumunyooma ate alina obukugu mu international relationship kati akubuulira ayinza obutakubuulira gwe kyoyagala n'akubuulira fact gwe n'otereeza butereezi so nze njagala okugamba abantu bino ebintu bye tulimu step by step tugenda kutuuka ku lyengedde olugendo olw'emmayiro 10 tulutandika n'ekigere kitya bwe tuba tutandise ebbanga kuba ne mu ICC tuyinayo emisango mu ICC nalabakaawo emisango gy'abantu mutabani wa gundi ono ku nsonga z'ekasese gyegiri n'egya Museveni gyegiri so twembracinga buli platform etuweebwa okwadressinga okulinnyirira eddembe ly'abantu mu ggwanga lyaffe era tujja gikozesa in that way so emu ku platform ye European Union era nebaza nnyo president wange Kyagulanyi yonna gy'oli ssebo kano okalaba I salute you kamuwe salute ssebo president muwadde salute omulonde nti omulimu gw'okola yongeramu amaanyi toggwamu maanyi yesebo okay so n'olw'ensonga eyo nti ebibala okusinziira kubanga bwe nkugambye wali eri nti oba oli awo abantu abamu bakirabanga nti bazze ne boogera mu kawo olw'ensonga twakamaliriza okulonda
nga balowooza nti biyinza okukomaawo n'ebirala ebifaanako bwe bityo naye bw'olaba nti batuuse ne Sarah Bireete okujjabeko n'eddoboozi lyateekawo ate n'ayogera bulungi nnyo omukyala Sarah Bireete mwebaza nti yatukoledde omulimu amakula ebigambo bye byabadde birungi era tuli basiimu gyali olw'ebigambo bye n'okusigala ng'akyali muvumu kuba mwami Museveni okusiba Sarah Bireete yalowooza ajja mukkakkanya ave ku mazima. Sarah Bireete talina musango ogumuvunaanya mazima mu Uganda amazima gaafuuka musango. Ensonga eyo wenjirekedde bwe kiba nga n'abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu abasigadde ku mulamu abagamba nti nedda kikyamu kubanga tubotulya omukyala wange adya nti oba oli awo yalibadde naye abeera ku okusinza abantu nga bwe batunuulira ensonga baga nti omukyala ono yeekubidde sayidi emu abantu balina okulwanirira tabalwaniridde. Bwe kiba nga abavuddeyo okuteekawo eddoboozi kati ng'omukyala Sarah Bireete n'ateekawo eddoboozi negaa nti bannanga ebintu ebitambula bulungi bino mukoze bubi bino mukoze bwe muti naye naaba nga asiba mu mbeera bwetyo kino tekigenda kuleetawo okutya eri abantu bonna nammwe aboogezi abavayo nogaa nti nzize nenjogera ensoko kati eri abantu abamu nga bwetutuukedde essaawa zino kuva lwetwava mu kalulu nga tebakyasobola kubako nakyeboogera ku nsonga ezigenda ezifa mu ggwanga okitegeera kino embeera eno gye tulimu kanjiyite ey'obunkenke tegenda kuleeta okutta abantu emitima okusigala nga tebasobola na kwogera ku lw'okutya ebigenda mu maaso. Nze njagala kugamba abantu nti buli mbeera eriwo lwekukanga omulabe waaba akuwangudde temuyina kutya amaloboozi bakwate makolo omulala makolo aveeyo kuba ekigendererwa kya mwami Museveni bino byakola okuteeka abantu mu makomera nga tebaweebwa bbeeyiro ne batulugunyizibwa mu safe house za mutabani we n'ebirala akikola okumalamu abalala amaki kwe yalivuddeyo omulala ogamba owaayo ekyatuuka ku makolo sijja kukola ki kwetantala kati ffe ekyo kye tuwakanya nti tetujja kuba mu abo abalowooza okutya olw'okubanga atulugunyiza mayanja nti ffe natutye tugamba tujja kusigala nga tuleeyizinga amaloboozi gaffe kubanga tulina ensonga egamba ti ne bw'onookwata abantu n'obamalawo ng'ebizibu byabwe tobisolovinze tojja kumalako teri mukulembeze mu nsi yonna yali awangudde bantu era gw'ogenda abantu ne basigala bwe nakuwa ekyokulabirako negamba waali badde okyasuubira abantu okubanga bakyali mu luwannanda lw'e Gaza Isirayiri kyebakoze kuba banafu tebasobola kwerwanako naye basigala nga batendereza Katonda waabwe nti Allahu Akbar gwe n'obatta naye nga bali ku kye bakkiririzaamu kikulu nnyo omuntu okusigala ku kyokola ki ku kyokkiririzaamu ng'omuntu okufa si y'ensonga kuba situmanyi ffenna bwe tunaafiira okufa Katonda yakukola ki yakusalawo nga bw'asalawo ku birala byonna naye ekikulu ofudde legase kijolese mukululo ki eddoboozi lyo lisigadde ligamba ki okitegedde that point nti yimirira ku nsonga ey'amazima goba akwata ono omulala ameruke kyogamba bwe yakwata bawayisi waffe tetwoliiwo yali amanye eddoboozi eryogera likoze eki liweddewo bwe yakwata ba Edi Mutwe n'alowooza abanaabeerawo okutambula ne Pulezidenti Kyagulanyi baweddeyo bajja kutya bamuleke abeere mu bbanga naye beeyongera bungi bakireewo abantu beeyongera kujja gy'akola ki so kikutegeeza nti malawo ekizibu okusinga okutulugunya ate eno approach mutabani we gyaleese tejja mumazaako ne bwe bamuwa obuyinza leero tasobola bumala mu myaka 2-3 kuba ate awo entenderamu taata we yayina engeri gy'azannyamu ebintu bwe muba temuli magezi abamalawo ayeetaaga okugula amugula abeetaaga emirimu nga bansi bambi agibawa abeetaaga ebyo ebintu bwe butyo ssente azibakola ki azibawa naye ate ono agamba mutabani we nina okusiba n'okutta ogenda kutta bameka obamalewo oba otegedde approach ya mwami Museveni etusumbuye nnyo naye ate eyo ono mutabani we egenda twanguyira nnyo
ey'okusiba n'okutta teri yali awangudde mu nkola eyo. Oli atusumbuye kubanga nti tubadde tubeera n'abantu nga tubayita baffe to the extent nga si baffe. Yes. Kati ono ye ajja mu njogera y'ennaku zino bakiyita afiya. Ajja afiya wu kyagenda okukola buli omu aba akikola ki Makolo amwogeddeko, gundi amwogeddeko, ye obwongo bwe mumugamba siba. Oba otegedde ensonga eyo. So tutegeeza abantu ti bwe baba bakutte Makolo gwe togwamu maanyi. Makolo omulala situka. Mwami Museveni bwe yali ajja mu buyinza yasanga balwakasiisi bali mu makomera naye tebali bweru kati. Balwakasiisi abatta abantu ku mulembe gw'Obote. Be boogerako mbu batta abantu ku mulembe gw'Obote. Bwe yajja tebaavaayo. Amazima galisigala nga maki? Nga mazima. Nga mazima. Yimirira ku kyokkiririzaamu y'ensonga enkulu. Okay. Kakati Haji bwetogerera essaawa zino okusinziira ku mawulire agava mu nsonda ennekusifu galaga nti nno omukyala Anita Among, President Museveni yamugambye ku kyobwa speaker nti genda eri abantu bakulonde. Bamemba b'ekibiina abatuula mu lukiiko olwa SEC kati olw'ekibiina kati kyeyamugambye genda eyo obafeesinge bakulonde. Oyo gwe bayita kiki ekigenda mu maaso? Oyo gwe bayita Rio Museveni tayina wuwe. Anita Among nga ani gwatavudde wano mu campaign. Naye omukazi ng'amukoledde. Anti buli lw'okola ennyo n'oyitawo oba oyagala kumuyitako. Takkiriza yayina okuba nga yennume yokka eri mu kibiina ky'NRM. Kati bw'alaba ng'obuganzi ogezaako obufuna mu ngeri eyo akutema enteega. Sekendere ensonga eno nkulu nnyo olw'ensonga NRM yesinga ababaka abangi mu parliament be bayisaawo mu ngeri y'ekimpatiira ne babeera nga batusinga obungi. Of course bajja kulonda oyo gwe bakkiririzaamu naye saanidde okubeera speaker wa parliament. Omukyala abadde parliament agikutte okumala ebbanga lino lyonna emyaka 5. She does not deserve. Lwaki ngamba nti Anita Among tadeservinga kubeera speaker wa parliament? First of all ali ku sanction. Kati buli lwe tubeera n'omukolo conference ennene nga ziri mu America ne mu Europe talinnyayo. Kati olwo oba otukiikirira ku ki? Baagala original speaker so si deputy speaker. Emikolo giri mu Europe giri mu America. Anita Among takola ki? Tasobola kulinnyayo. Nze nno mu kalulu akajja nga munnabyabufuzi wadde siwagira NRM era siri ku byabwe naye mpagira omukyala gwe bayita Namuganza. Kubanga omukyala oyo Namuganza yagaana ejjoogo lya Anita Among. Ye baba yagamba nti Anita Among bw'oba olowooza nti ffenna tujja kukufukaamirira. I'm not that type. Era ne balwanagana bubi nnyo. Era Namuganza gundi Anita Among yatuuka n'ogenda mu constituency ya Honorable Namuganza e Bukono mu Busoga ne bakolagana ne beyakolagana nabo bamusimbeko omuntu. Basooka mulwanyisiza mu kamyufu KNRM ne bamuwangula ne bamubba. Sijja kugamba ne bamuwangula ne bamubba mu kamyufu kaki KNRM najja independent era n'abawangula n'abeera MP. Nze omuntu oba atyo mba mwagala nnyo. Saagala muntu yekkiriranya akupondooka. Kati Namuganza obuwagizi bwange mbambu mukola ki? Oba njagala oba saagala bagenda kulonda mu bali abaabwe. Be bannamuganza mulimu Mawo, mulimu Anita Among. Ne Mawo mwali? Mulesi mwali. Wa Democratic Party. Ate nno teweewuunya nga Mwami Museveni ali ku Mawo. Okumanya atali wa kibiina kye. Ozanya n'omusajja gwe bayita Museveni. Wankwe taliiko ebyo. Kasita abala nti onajja muyisaawo. Yayina ebibye by'aba ayagala. Tatunuulira bibyo nabyo by'omukoledde. Abaako n'ensonga ze buli parliament. Olw'ensonga Museveni ayinza okutunamu n'agamba Chief Justice abadde ava mu Northern Region. Ye waali wava speaker
Jacob Olanya eyafa n'agamba kati wavaayaani n'abulwa jjukira beemupiiba abasinga mu Northern Region baakubiddwa ba Amson Obuwa baakubiddwa akalulu kati n'agamba okukompasetinga abantu kuba ebifo abikompasetinga bukompasetinze katubawe speaker katubaweemu Norbert Mao balowooza omanyi bw'abawo ba speaker beerabanga abali mu gavumenti kumbe olw'okuba babeera n'obugombe nga buvuga oli n'agamba tuyina vice president olw'akagombe akakola ki akayitawo naye nga wano waaliwo co-minister wa defense Sempijja nga tasobola nakujja ku police post nga talina buyinza bukujja ku police post minister of defense omulamba ozanya na Museveni ng'ate waliwo OC owa station asinga DPC w'amaanyi ne minister wa defense biri mu Uganda wano lwakuba ffe tuba tunoonyereza nga mubuutabuuti oli OC naye ng'amaanyi gaali ne gasinga DPC genda obalabe bali mu zipoliisi za wano nga OC asinga DPC w'ekitundu kubanga bw'atyo Museveni bwaddukanya gavumenti ye mu ngeri ya kifuula nnenge y'abavubi so ku nsonga ya speaker race egenda kubaawo naye n'ekyokubiri aba NRM baayagala ejje mu bo babalyemu ku kasente nga bagamba lwaki mmwe abaseeka eri waggulu mulonda mu abaseeke mubaleke bajje bakube kampeyini kye bategeeza okuba kampeyini babaweeyo kugaggula evi bakawuute naye nakomeredde Namuganza ayina ba independent 10 nga ayina ababaka ba NRM abawere 10 Namuganza oyo abayina according to my information era you cannot undermine her tojja munyooma kyovola ba speaker ayinza okuba yatidde race ate nga n'ebigambo bino ebyogerwa Namuganza abirina agamba tukooye speaker ow'okufukaamirira tukooye speaker ali ku sanction ensonga nkulu eyo corruption ebadde mu kisanja kya parliament kino ekya mukyala Anita ensi yonna egyewunyiza mu parliament y'eggwanga kati ebyo byonna bimulumika so tugamba maaso ku lutimbe mujja kuwulira bwe tutunuulira kubanga bwe kiba bwe kityo nti singa President Museveni aba avudde mu Anita Among abatalaze saidi enkyamu olw'ensonga nti omukyalo nabaddewo mu mbeera zonna amaanyi gataddewo na biki byonna singa bamuvuddemu mu ssaawa esembayo Mayanja omwami gwe bayita Museveni ali selfish na famire ye yatunuulira kimugasa na famire ye tali ku bya Uganda kati ye bw'anaalaba nga Namuganza yamuyisa oba Mao gw'ajja okulagira ababaka be bakole ki balonde bw'anaalaba ng'akyetaaga Anita bano bonna ajja bajjamu abagambe twenda osinza Anita bw'ajja okukola bw'abakola ajja bayita abanyumiza ebibooziboozi abanyumiza olutalo olw'ekinaana gye yayita mu Flonasa gye yayita eyo mu TZ n'awalala awunzike ng'abagamba twetaaga ono kati agamba Anita Among ngenda kuwa obwa minisita amutwala amuwa obwa minisita bw'amazzi n'entobazi bwe tugeraageranya Mao katusooke tumuggyemu naye bwe tugeraageranya mukyala Honorable Namuganza ne Anita Among Honorable Anita Among bw'obageraageranya otya ku minzaani bw'oti mukyala Honorable Namuganza ayinza okutuuka ku minzaani ya Anita Among mu buweereza naddala ku ntebe y'obwa speaker first of all obuyigiriza obubaleeta mu parliament bonna benkana eyo qualification yesooka ekyokubiri bombi bammemba ba parliament qualification eyokubiri ebikkirizibwa okubeera speaker ekyokusatu nti Namuganza asinga ne Anita Among okuba ow'NRM kuba Anita Among yasanga Namuganza muki yamusangayo mu NRM ng'ava mu FDC kati oyo muŋŋamba otya nti talina capacity ono kyamusinza nti accumulatinze a primitivity wealth
ebyobugagga ebyekyalo ebyamangu mangu kyamusinga nti sente zayinza okuba amukola ki yabadde in powers naye nga ne Namuganza tolowooza nti yazze mu reesi nga teyeetegese yazze akimanyi era yazze mu reesi nga yeekoze eki nga yenywezezza so nze tumi njagala gamba abantu nti sipiika ya reesi ya palamenti eno gye twogerako tennakola ki tennaggwa egenda mu maaso bato egenda mu maaso eya sipiika wa palamenti one nkiddamu omuntu yenna undermininga Namuganza tomanyi kyokola ki nkuwadde ensonga 3 ensonga esooka Namuganza emufuula speaker she's a member of parliament obuyigiriza obubaleeta mu parliament bonna babukola ki babulina thirdly Namuganza asinga Anita Amongi okuba owe-NRM kuba Anita Amongi yasanga Namuganza muki wadde Anita Amongi asinga Namuganza sente Namuganza Anita Amongi kyamusinga e primitivity wealth gyakuŋŋaanyiza mu kisanja kyabadde muki mu parliament ekinasembayo ayina ensonga akugamba nti lwaki tulonda omuntu aliko sanctions ekintu ekyo kikulu nnyo mukyala Anita Amongi tasobola tukiikirira nkiddamu mu conference ng'eri mu Europe ekyo nganze Makolo Kavuma nkisaako omukono kubanga baamusaako sanction tasobola genda mu America kati oyo mu speaker kya akaunti ze zonna eziri ku international nsibe so race yegenda tunyumira siri wa NRM nga bwe gambye naye be balina okulonda nkugambye nkiddamu olabika omulamu ogwo ogwagadde nnyo Anita Amongi wetwogerera gundi Namuganza passes yakulagadde amaanyi bwe wamulumba mu constituency n'omukyankalanya mu kibiina mu party najja n'akukuba independent kitegeeza akukoze eki akuwangudde oba otegera my point kati Namuganza ate mutaka nnyo n'okusingaani ayina ababaka ba parliament wetwogerera ab'NRM abawera 15 ono ayina abayina olwa ssente walonyiga gye twabanga naye dda nti nguli akubuuza nti kawo kadda ne kasangwawo ani kasangwawo ye mukulu gwoli waawo wadda naye wansangawo okitegedde enjogera eyo etuukiridde kasangwawo ye Namuganza ono kaawo kadda yasangawo oli Yesu oli waawo wadda naye wansangawo nze nga nkoze eki nga wali so race egenda kunyuma nti ebigambo bigenda kwogera era nze nayagala nnyo race eyo ejje tuwulire debate wezikola ki ebigambo kuba ye madamu Amongi tamanyi byakwogera akozesa ssente talina nsonga zajja tuwa lwaki adda ku bwa speaker bwa parliament she does not deserve atuswazizza naye Masuga Mukama oyo aleka tamuswazizza gambye omuntu gwe batapredictinga ye mwami Museveni ali unpredictable ajjako era ku makya aleeta omuntu yenna bwakola ki olwa interest ze n'ez'ekibiina ki ye zaakola ki kati kyova olaba yamwesammudde era mukyala Anita Amongi yeetegekera okufuna obwa minisita bw'amazzi oba obwa minisita bw'akanyigo k'eruweero bwabumusaana mu ddakiika ze tusigazaayo entono 5 mbadde nsaba tuniko ku nsonga ya Honorable Richard Luumu Honorable ono yavuddeyo yagula ekisaawe n'akigulira abantu bakoliremu emikolo gyabwe abavuka okusemberamu omupiira nategeddeko nti akitunda oluvannyuma lw'obutamuzzayo mu paalamenti tubadde era twali tukyali awo twalaba wano eno omukulu abaddewo Honorable wa Wema Wokota yavayo amasanyu tijamasaze n'agitema abaana basalazi bajjeko n'ebirala bifaanako bwe bityo n'abalala bangi twalabyekawo twalaba ono minisita akwasaganya baba musiga nsimbi Evelyn Anite naye bwe bamukuba mu kalulu kali akankumi 221 bwe bamukuba mu kalulu ambulance kati ambulance nje bajjeeko nammwe
lwaki abaka ba paalamenti nti abantu bakuwadde emyaka 5 ogibaddeyo ate lwaki bebo bakoledde mu myaka egyo 5 oba oyagala okuleka ngo bisaanyizaawo lumu ekisaawa kitunda ekisooka Honorable Richard Lumu amazeemu naye amaanyi nga Nsibambi bwe yagammalamu naye mwana wattu ndowooza bangi abafaanagana batyo kuba twasooka kulaba Nsibambi ne tulowooza kikomye kati kifuuse kagenderere ssebo mwami Lumu sente ze wagulamu ekisaawa ekyo balonzi be baakulonda n'ogenda mu paalamenti n'ozifuna tewatunda nnyaanya zo tewatunda bumonde bwo wabula baamala kuwa buvunaanyizibwa n'ogenda mu paalamenti kitegeeza ku musaala gwo gwe wafuna n'okusaka kwe wasaka mu ngeri yonna kwe wabagulira ki ekisaawe lwaki tewakibagulira nga tonnabe muppi bw'oba wali ogamba nti gwoyino okibagulira nnyo era kyamaanyi nnyo wakibagulira ku sente zaabwe ezo sente zaabwe si zizo kati otwala kyaki ekirala ku kabonero ka bukopi obusajja obukopi bubi nnyo bwebwe obutuswaziza akajja ku mukazi essimu nga baawukanye pesimu yange esimu yange gikomyewo nagigula emitwalo 8 miliyoni 2 jimpe obwo obusajja obukopi tebwetaaga mu bukulembeze wadde tojja kusigala na simu yange ate n'ebiteeteeyi binakugulira ng'omanyi nti nabigula ku sente zange bikomyewo tambula ogende bwebwe obusajja bulumu kuba ekyo ekintu kikolwa ne mu Buganda tekinyuma sente ekibuuzo kiri nti ze wagulamu ekisaawe ekyo abalonzi si be baakulonda n'ozifuna bamulonda afunyeyo sente za kisaawe ekyo kyokka agende nebiri ebirala ebyamagoba gafunye mu bizinensi ye gy'abaddemu mu paalamenti n'abalonzi basigaze kano abaakukola ki abamulonda oba totuyamba buyambi ffe tuba twakuwa mulimu otuddiza ku magoba g'omulimu gwe twakukola ki gwe bamuwa naye olw'okuba bukopi bwe budda mu bantu ne boogera omanyi abasajja abo babadudde nga batubuzaabuza olw'okuba beyita kanso gondi owekigondi kanso miringo kanso maliyoni tebuyina makulu naawe tombuulira tubadde nga tubatya buti naye tebalina kyebali bakopi n'otusinga mayanja nze nkugamba oli w'amaanyi okusinga ne memba wa paalamenti mbuuza lwaki ku lwaki osavaivinga nga tolina wojja musaala gwa miliyoni 4 n'oweerera abaana n'osasula amayumba go n'okola n'otuukiriza biruzi z'olina okukola ki naye bo just myezi 2 babajjeeyo emyezi egi 2 gyokka basattira kabajje mu waludi gye tulimu bagitegeere nti omulonzi kintu kikulu kintu kiki kikulu nnyo so okukola ekikolwa ekyo kya bukopi kya busiiwufu bwa mpisa kya butaliimu okuddira ekintu kye wagulira abalonzi nga bakulonza obeere MP sigamba nti wakigula tonnaba MP lwaki tewabigula nga toli MP obwo bugundi primitivity naawe eyo that is primitivity nkola ya gundi ya kikopi ya kyavu nnyo ya kyalo nnyo sijja nagamba ya kyalo kuba abantu bali mu byalo bali eyo bategeera okusinga abasajja abo tebatukaabirira bakuwumuzza abasajja basemuju ne Elias Lukwago nabatidde semuju yagambye they defeated me era nzikiriza abampadde emyaka 15 bannakira bangambye mpuumule kati bwe baba bangambye mpuumule kampuumulemu Lukwago n'agamba nebaza banna Kampala 15 years ze mumpadde mu buyinza nali MP mbadde road mayor ebisanja 2 kati sinza butabeebaza byensobodde okukola mu mbifunye ku lw'okuba mwampo ekyo kye mwankola ki naye bano bali ku leediyo bavuma ono bavuma oli nalabye lumu avuma ajerega mu ngenda London ngenda wa ani yamugaana okugenda agende naye nga agende naye nga bamuwangudde tatubuulira kale kirala ku nsonga eyo obusungu ababiri bano bwe bayina Honorable Nsibambi ne Honorable Lumu ku nupu si ye yabawangudde NRM ye yababbye ne bakola ki naye obusungu babumalidde ku nupu ekikulaga nti they are on mission yakulwanyisa nupu kuba nupu si ye yabawangula lwaki obwongo bwonna mubutadde ku nupu
bubeyita opposition kiso kya mbuzi omugenzi Tamale yakolanga ati engalabye kale toyanza nnyo toyanzeege katukome wano olunaku olwaleero tukwebaza yonna gy'osinzidde okutulaba mbadde ne Haji Makolo Kavuma nze Geoffrey Mayanja Moses ennaku ze twakatandika ekisiibo empale zimu yebyeyebye naye katumusabire akimaliko bulungi nnyo tubagaliza akaseera kalungi mweraba Moses kamera agikutte bulungi naye tufuneyo omulabi waffe omu ajjemu Moses oyo agende swamu mwegweko nga naye ayambala ku kanzu enyirira tomanya munnange ate bukyagamba osimulama mu kanzu oba talina sente zigigula simanyi kanzu z'ennaku zino za bbeeyi naye tufuneyo omulabi waffe amuggyemu batufunireyo ku gundi naffe tugende tulye ku yidi nga ttiimu yaffe ng'ensanyufu yesebo tweyanziza nnyo omulanga baguwulidde kale tweyanziza Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno sisitimu y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali olina abeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari kunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.